Olukungano lw'omulundi ogw'ekkumi olwa Girl Power Ministries lwatandise ku saa 12 ez'olweggulo nga mukulembeze w'eggwanga era minisita y'ensonga z'Ekalamoja Jenerali Kataha Museveni yabadde omugenyi omukulu nga abayimbi ab'enjawulo basanyusizza abeetabye mu lukungano luno. Olukungano lwetabiddwamu abantu ab'enjawulo muli abasumba abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo n'abavubuka era nga lwatambulidde ku mulamwa oguvvuunula nti okukuza abaana kiyite parenting mu lufuutifuuti ng'abantu bangi bakuzizza abaana boogedde okuli kitaawe wa Dr. Jose Chameleone Zaimayanja, Dr. Maggie Kigozi ne Professor Frederick Sempebwa. Buli omu kwe kufaanana ddala naye kizibu nnyo okuzuula talenti yo oba ey'omwana wo. We refuse to help him and encourage him to at least get a degree. Next day, I tell you all, and this was the life I'm doing, for my daughter to come and say she's marrying a pastor. Of course, I said, okay, let me think about it. Musumba Robert Kayanja owa Kayanja Ministries yasimye omukulembeze w'eggwanga olw'eddembe lye yaleeta era n'asaba Katonda okwongera okukuuma eggwanga lyaffe. Here we are seated here in a place which used to be called Beirut. This was a war zone. But because of peace and because of good governance, we're here today having fun. Ye mukyala Museveni mu kwogera kwe yakubiriza abantu bonna bulijjo okumanya nti Katonda ye muzadde asooka ng'abaana be tulina okubakuuma. This is because the bond between a mother and her child is a connection that was ordained by God Himself, and we should approach it with a reverence and accord. Akuutidde abantu bonna okuliza abaana mu Katonda n'okubayigiriza okumwesigamako mu buli kiseera. But I believe there is a spiritual bond that remains between the two and which never really breaks. Bo Abadiventi ab'ekkanisa y'Amakerere SDA Nakulabye bategese okusaba kwa Ssabbiiti okw'enjawulo ng'omulundi guno okulembeddwamu baana n'ekigendererwa eky'okunyikiza eddiini mu mitima gyabwe nga bayita mu kibiina ky'ekkanisa eyo ekya Vocational Bible Study. Abaana enjiri nga bayita mu nnyimba, okusoma ebyawandiikibwa n'emizannyo mubasabidde abakkiriza okwewaayo eri Katonda. Tulaba Ibulayimu ng'alina okukkiriza okunene. Kale muyimirirenga nga mwesibye mu kiwato. Akulembeddemu abaana bano era nga yakulira ekibiina kino Esther Nabulya Segawa ategeeza nti mativu olw'ekyo abaana kye bafunye era nkati bwe bali basobola okwetengera mu kigambo kya Katonda. Nti abaana babadde able of presenting the different pieces of the armor. Joseph Setimba ne Dennis Kambugu be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.